yes best katukoniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo kumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya ndidobozi pampita ntambi chimso rich by Maxud Junior grant otambula naffe gwe blood ya subscribe na otandika kwenti subscribe ngamba kyesiro kuba nti yo subscribinga yes ntambula fenna olwadde bakuba nti nawe commenting ampola ne tufuna comment yo mu comment section atenga ya mugaso nnyo olwadde mukuba nti otuwulira wajo sizidde kuba nti otuwuliriza n'okutulabira nkugamba nti okola kyamanyi olunaku lwa leero yadenga government yes yadenga abayimbi bagezako kuba nti babonabona government ngeyita mu minister eyaleta OTT minister wa Information and Technology omukulu yamanyikidwa nga Frank Mwebaze bongedde okunyigiriza omuyimbi omulala era nga omuyimbi wa Uganda wakulya nkuta n'okuba nti yes atulugunyizibwa 24/7 yes Frank Mwebaze akulembeddemu abagenda okusuula music industry ya Uganda amateeka amakakali galeteddwa mu entertainment industry era nga omuyimbi talina weetaayiza bino nebira bitugenda okuba nti tukutuusako sawa zino mpola yes Uganda egenda mu maaso n'okuba nti ebaga amateeka amapeno kuba nti egezako kuba nti etereza bo kibayita music industry n'okuba nti banoonya avenues zebakozesa okuba nti bafunamu emisolo mpola government etandika okuba nti esolo zaamu ssente era nga omukulu amanyikidwa nga Frank Mwebaze atandise kaweefube ono mpola tujjukire nti omukulu ono y'omu ku baminister betwalirooza nti bavubuka mpola era nga omukulu ono tagenze just mu music industry wabula ayolekedde art industry yonna mpola nti movies ba comedian n'abasigaddewo mpola era nga amateeka amakakali gatandise okuba nti gabagibwa mu Uganda. Frank Mwebaze agamba nti buli muyimbi oba yes buli muyimbi okuyimba awantu alina okuba nti afuna license n'okuba nti ateekayo ekiwandiiko ekimukkiriza okuba nti aperforminga yes a day before oba like a week before era nga application eno giteekayo omuntu alina kuba nti asooka kusasula ssente oluyimba lwonna nga terunaba kuba nti ogenda duyimba n'okuba nti yes enyimba zonna zogenda okuyimba oli suppose okuba nti ozisindikira minister yes ali responsible about art industry naba nti aziwuliriza n'okuba nti aziraba era enyimba zino bwe ziba nga ziri mu yes mu Luganda oba mu lulimi olulala zonna omuyimbi oba ne management ye balina kuba nti baji interpretinga mu luzungu nti yes oluyimba balina kuba nti balu interpretinga mu luzungu omuntu like ministers olukuba nti alusoma mpola omukulu nayageza maaso n'agamba nti neba movie ne videos omuyimbi wagenda okushootingira music videos alina okuba nti asasula license n'okuba nti yes akola application before okuba nti afuna ategezaako ab'obuyinza n'okuba nti ab'obuyinza bwe bamuwa olukusa olugenda okumukkiza okuba nti ashootinga video azifu bwe bataddemu ssente bino nno omuyimbi application y'okuba nti ogenda kushootinga video video director naye alina okuba nti ateekayo n'omuyimbi n'asaba era nga zonna olina kuba nti oteekayo ng'osaba nga n'akasente kwekali simanyi mweno gwe bataddeko tebanaba kuba nti bagulangira naye nga omuntu alina okuba nti ateekayo akasente ate nga batugambye nti buli movie egenda okushootingirwa mu Uganda government erina okuba nti ekimanyako ne part wayo gye bagenda okugishootingiramu kwokata n'ebifo bya video byonna era bagenze ne bagamba nti buli kimu eyo yonna balina okuba nti babisasulira omusolo n'okuba nti agenda obikola ana license okoperating oba music producer oba oli video producer olina okuba nti olina license okuva mu government era nga neno license esasulibwa sente tebana bakuba nti baziteekayo naye nga license eno erina okuba nti esasulirwa era nga government yesalawo okuba nti ono alina okuba nti afuuka music producer oba nedda oba video director oba nedda bataddeko ne kuba cameraman obukwakulizo ebifaananyi byonna bye mugenda okuddamu nga mukuba mulina okuba nti musooka okusaba government olukusa okuba nti yes kino nekyebifaananyi tekiriiko muyimbi oba toli muyimbi wabula ne bakameramani naawe omuntu wabuliyo kikwatako nti ebifaananyi byolina okuba nti weekubya olina kusooka kugamba video like olina okutegeezako government wayo ogenda okubikubisiza yes nansonga lwaki obikubya era nga basazeewo okuba nti bateekawo gazetted areas ebifaananyi bye birina okukubibwa mu Uganda nga olina okgenda okwekubisa ebifaananyi si buli wamuntu ogenda kwekubizawo ekifaananyi ebyo bigonna amateeka ga Frank Mwebaze era nga like omusajja ono ate mumanyi yono musajja yasooka kubeera minisita wa Kampala
ne Jennifer Musisiranga banakampala bamutenda mutabanyi wa Kajijono nagenda mu maaso ye omu minister omu yatuletera amateeka ga OTT agatulugunya bannayuganda sawa zino nti bonnayuganda sawa zino Uganda tebakyali ku internet because OTT yabalemesezebwa ate nga ne data wa buseere. Minister agenze mu maaso n'okuba nti ayingirira gye bayita music industry ng'omuyimbi yes shows video audio balina kusooka kuba nti bamuwuliriza nga bakozesa yes ba minister oba authority zinosooka okuba nti emu approving okuba nti afuluma n'okufuna license okuba nti oyimba olina kuba nti osooka ogenda mu ministry. Kino no affecting music industry because mu art industry yonna mu nsi yonna teri censored naye kitandise okulaga nti mu Uganda batandise okuba nti basensoringa art industry mu buli angle era nga yes kino kikulaga nti industry yaffe egenda kuba nti edda emabega. Abayimbi abasinga beemployinga abantu bangi naye ng'ate bano tebakifuddeko because balinga abagezako okuba nti balwanyisa abayimbi era ng'omuyimbi wa Uganda ayolekedde obuzibu bw'amanyi okuyimbira mu ggwanga lye. Kyekiseera okuba nti bannayuganda tuvaayo twerwanako n'abayimbi bonna ne bannakatemba kiseera okuba nti bavaayo beerwanako bagana amateeka omukulu yagadeese nga tayise mu Ministry of Culture agenda nebisigaddewo kubanga gino Ministry of Agenda ino okuba nti ebaga n'okuyisa amateeka gana naye nga omukulu ono engeri gyali nti yes mugezigezi yasaze okuba nti ye munnaffe agebagira n'okuba nti agakyusa mu bayimbi. Music industry bagenda kugitta olw'okuba bagezaako okuba nti banafuya abantu abamu era nga n'omukulu yatunulidde ye wafuniramu naye nga tafudde ku industry yonna wefuniramu n'eggwanga okuba nti lifunamu because n'ekirala before kutandika okuba nti musoloza sente z'abayimbi n'okuba nti muteekawo avenues zebasobola okuba nti basasulirako emisolo nsuubira ne gavumenti ekiseera okuba nti muteekawo obukuumi muteekawo resources ezimala omuyimbi okukolera mu kuba gavumenti ya Uganda terina weyambidde bannakatemba yadde okujjako okubakozesa okufuna ebigendero byabe mu campaigns mu elections n'ebisigaddewo naye ng'ate industry yaffe eno tebagiyambye bulungi nga kyetagisa n'olwekyo nsuubira nti this is high time omuyimbi aveeyo atandika okuba nti alwanirira rights ze ne bannabyabufuzi abasobola okuba nti bainterpreting laws zino kyekiseera okuba nti muvaayo mulwanirira art industry because art industry it employs a lot of people mu Uganda ate nga like these people sawa zino tebali mu kukola twakava mu lockdown mulesa amateeka amalala and maybe these people can even turn on street ne batandika okuba nti balwanyisa government yabe obubi ennyo because you have OTT omuyimbi alibadde selling a music way from internet music way tamutunda because abantu like people that access internet from Uganda, they are very few. They can't even afford to pay OTT, a weekly OTT. They can't even afford to pay OTT of 200. 200, it's too much for them to earn. Mu Uganda okufuna enusu ebibiri today, like chiba chinene nyo. So n'olwekyo, it is high time government ekisobola okuba nti ebitunulamu mpolampola ne minister ono alekere kuba nti aleeta ate amawulire aganyigiriza omuntu wa bulijjo because minister Frank Mwebaza oli muvubuka ngaffe naye tukwewunya okuba nti ate tofudde ku mavubuka so byebyo ebifa mu music industry ya Uganda ne minister amanyikiddwa nga Frank Mwebaze yatuleetera OTT yatutigomeza Kampala aze era ayingide mu entertainment industry olwadde kuba nti oleka obubaka bwawo wansi omukulona n'abanga abufuna amanya ndoboozi wa Mpitantambi Jimso muganda wange ze stide ne mujja ne munchima bara mu reporting on behalf of artists and like nange ng'omuntu ndi human being manyi art industry betambula tosobola kubaga mateeka nga tobuuzizaako ba stakeholder so n'olwekyo I care less whether you arrest me or not I care less I'm ready to die but dying for a right thing so n'olwekyo Frank Mwebaze before you think about earning money from poor people think how these people are going to get money from because emisolo mujetaga naye ate temutaddewo avenue gyemusobola kuba nti bano abantu bayitamu okubasasulira emisolo so byebyo bino n'ebirala byebonera episodes zaffe ezidako sikadde ntambi Jimso Pabali